mba aba society yaffe olunaku olwaleero wasuze otya mukama wange amanya gaffe soko tweyanjuliremu n'ebitiibwa byaffe obituwe taata. Nze Francis Santone Lubowa nga nze chairman wa bakadde Kampala district oba giyite Kampala authority era nga olwaleero olunaku olw'abakadde tuli celebrating nga era ebitongole bya byonna bali bijja celebrating ennaku zaazo abakyala abavubuka naffe ab'ekitongole ky'ensi yonna basalawo ne batuwa olunaku luno tusinkana naffe ne tulaba ebintu bye tuyitamu ne twejjukanya n'okulaba ng'eki gye tuyinza okukuumwamu n'amateeka gaffe naffe agatuyamba okubeerawo. Olunaku luno lumaze emyaka emeka nga lucelebratingibwa mu ggwanga Uganda? Mu Uganda twatandika okuluselebratinga mu 2010 ndowooza bwe kiri kiri naye nga ensi yonna eluselebratinga ensi yonna erujagulizaako n'olwekyo naffe tufuna omukisa naffe okwegatta ku nsi yonna okola nga naffe tujaguza olunaku luno ate n'abakadde baffe okuwulira ati nabo bafiibwako kubanga ebirundu egisinga obungi twerabirwa. Tulina n'ekiseera bwe tutuuka ng'abantu balowooza ti abo tebamalirako sente zo era tebamalirako biseera ate oluvamu ne bagamba ti abakadde bano bazibu okulabirira kubanga sente nnyingi ezigenda so ne bakwerabira ne bakuteeka mu mabbali ne bakwerabira naye ate kyenneebazaamu ennyo nti Papa Francis yatuyamba n'ateekawo olunaku olw'abakadde mu Kereziya naye ate ye ng'afuddeyo n'agamba nti saagala mu celebrating olunaku lw'abakadde wekka naye mu celebrating abo bajjajja n'abakadde ate n'abavubuka mu bagatte babeereko n'abafumbo babeereko olunaku olwo ffenna tuvuganye olunaku lumu tukyaguze olunaku lumu nga kyagezako kugamba ti tuyunge famire yaffe badde etandise okugenda nga emenyekamenyeka kubanga abavubuka temwagala ffe bakadde ffe abakadde tutandika kubatya kati ekivaamu ne mutwerabira bwerabizi nimuga ti abo baleke ebyabyo bifudde oluusi ne mutuleka nga tuli awo mu ngeri ey'ekiwuubaalo ate ekiwuubaalo ekyo mumukiyitanga ekyokuzanya naye lumbe lubi nnyo lussa abantu baffe bangi era nga ne mu research nakisomako somewhere nti munnange ekisyasinza okusanyusa abazadde baffe kwe kukwata akasimuko gwe muvubuka munnanga ndaba n'omukubirako yisaayo olubu lw'ekigere omulabeko wadde ng'omunnayo olulira gwe oli bize munnanga omuntu ono akyakwetaaga yeetaaga okulaga ku keya nga ye bwe yagikulaganga yongera okumwagala n'okumufaako. Kituufu nnyo nti abantu ffe tulina okufaayo ku bannaffe ate njaga mukimanye nti mwena mweyagalya mu nsi gye mulimu kubanga abakadde baagikolerera ne mugisanga weetuuse kati mwe mujjaawo mwongereyo era tuli ku musingi gwammwe otyo naye okubagamba nti mubeerabire mbadde wali nga mumweyagalya mu kitundu kintu kye baakola nammwe kijja batuukako kubanga ffe olwaliro mu kitukola naye ate nammwe enkyayo kye bagenda bakola temujja kukyagala. Mwami Lubowa, omuntu akulaba ku Spark TV essaawa eno yandiyagadde okumanya omukolo guno ogw'okucelebratinga abantu baffe bano ba senior member ba society gugenda kubeerawa era omulamwa ogw'omwaka guno gugenda kubeera mulamwa ki awo we tuba tutandikira? Sebo olunaku luno olwaleero tugenda kuluselebratinga oba kulujaguliza Masaka. Tulina enkola wano nti buli mwaka okujaguza kuno kugenda kuteekebwa mu regions ez'enjawulo. Kati omwaka ogwedde lwali mu Western region ku luno tuli mu Buganda region oba Central region ate oluddirira lujja kuba mu region endala naye ng'ate era olunaku luno tubeerako n'ekigendererwa kati ku luno bagamba tulabe engeri tuyinza okukuuma amateeka agakuuma abakadde mu bukadde bwabwe obulungi n'abantu obutagamenya okutujoogereza n'otufuula ekitagasa kyetulina kati okulwanirira mu mwaka guno bwe tujaguza e Masaka. Olowooza mukama wange Mwami Lubowa, society mu bitundu mwe tuwangaalira bayinza batya okubanga bayamba ku bulungi oba okubeerawo okulungi okw'abantu baffe bano abakuliridde mu society mwe tubeera tuyinza tutya okubayamba ffe ng'abantu ab'omu society community nga tetunaba na kubanga tulowooza ku kugamba gavumenti ebeeko kyetuyamba ffe tuyambye tutya abantu baffe bano mu bitundu gye tuva? Ekikulu nti buli muntu abeere ng'amanyi bw'abeera mu kitundu nga waliwo omuntu omukadde gezaako okumanya ali atya
leka kuvaayo buvino ogenda bugenda ate ekyo mutawaana muwano mwina n'omuze omulala ogwokulaba nti muntu akaddiye mumuyita omulogo oyo mulogo ku kyalo mumuyita mulogo mumuyita musezi naye nga obukadde bwaffe tebututwala mu bulogo naye abantu mugenda mulowooza ti oli bwakaddiwa abeera mulogo abeera musezi mu bintu ebyekikanga ekyo ne mubeerabira ne mubatya naye njagala muleme kubatya mubayambe kubanga engeri yokka tuyinza okulanga abantu baffe tebafanga abanaku kakati gavumenti yakuteekawo ekirungi neteekawo obukiiko mu buli kitundu buli kyalo kiriko akakiiko k'abakadde buli muluka guliko akakiiko k'abakadde buli disitulikiti eriko akakiiko k'abakadde gakati nze bwenkulembera akakiiko kano kabeera kalina kuteesa ku bintu by'abakadde n'okulanga ekyo gye kasaba gavumenti mu kitundu ekyo okulanga bayamba abakadde baffe ekyomutawaana nti gavumenti enagenda wala mu kubeera ng'obukiiko buno ebuwa ensimbi otandika okukola emirimu gyabwo ate obukiiko gavumenti ketuyagala eyongereko nti obukiiko ebuwe sente ezibusobozesa okubeera nga bakola emirimu gyabwe ate abakadde bali ready okukola naye kagamba tebabasoboseza kukola kubanga tebali kasente kabayamba kutambuza mirimu situgambe tuwa misaala naye tugamba okutambuza emirimu tebanagituwa zituwa gye buvuddeko nina omukadde gwe nalaba bambi yankuba nnyo mu mutima era nkyamulowoozaako paka olunaku lwaleero omukyalo oli yali alina ettaka lye lyali mu kulwanirira bambi waliwo omugagga omu yamusenda ku ttaka lye teyafaayo okuba nti gwensenze okuva ku ttaka lye ayina wagenda okubeera oba wagenda okusula wabula yamuzingira ebintu bye mu buveera n'amuteeka ku kkubo n'amugamba bw'ona ayagala okugenda ojja kugenda waliwo omukadde atuddeeyo ng'alina obuzibu bw'ayitamu yandiyagadde okuyambibwa nga bw'omanyi ab'eŋŋanda zaffe ne famire bamanyi okusuulirira abakulu baffe bano ne batabavaako n'omulundi n'ogumu kati omukadde ali yakulaba ku sipaaka essaawa eno ayina kyayitamu yandyetaaza obuyambi bw'ekibiina akola atyo kubanga aweebwako omukono at least asikibwe nze kyegambye kino gavumenti etandika obukiiko buno ku buli kyalo ne ku buli kumuluka abantu abakadde mugezeeko kunoonya obukiiko obwo buli luyiwa tyamaani wamwe yalondebwa yaani oyo muteekako n'amaanyi asobole okugatta ne kyamaani w'omuluka kyamaani w'omuluka akutwale ku kyamaani wa disitulikiti mw'obeera bakuyambe naye kakudda n'obeera nga olowooza toliko ayinza kukuyamba nobeerawo buli sanga olowooza teri ayinza kukuyamba era kyembanga nti gavumenti yatukola bulungi oteekawo obukiiko buno kubanga ebuteekamu ssente ne batulonda kikyaboolako nti etuteekemu ssente tukole emirimu gye tuteeka okukola kubanga etuteeka weeriri ne byonna ebiragirwa okutuweebwa weebiri babiteeka bulungi mu kuteeka naye gavumenti enabiteeka mu nkola era ekyo kitusaba pulezidenti waffe alabe ng'ekintu ekyo kiteekwa mu nkola obukiiko bwaffe bukole buyamba abantu baffe abali mu kubonaabona oluusi nga balowooza ti tebalina ayinza kubayamba mwami Lubowa watubala emyaka emeka kakati nze guno ntambuza gwa 76 ntambuza mwaka gwa 76 nsaba owe omuntu amagezi ali mu myaka egifaananako ng'ejjange oba egy'abavubuka bonna abali wano bakoze batya okusobola okuwangaalako okutuukako kumwe kubanga bannasayansi ate ne research atulaga nti ate ffe tuli reckless nnyo n'obulamu tetufaayo tumala galya bye tulya tebituukiridde na mutindo kakati omuvubuka akoze atya okuweza ku myaka gy'olina mwami Lubowa kyoba olaba nagambye nti Papa Francis yalukoze bulungi oteekawo olunaku lw'abakadde nga lufuluma mu nzikiriza zaffe bagamba nti mukwatagane n'abakadde bagamba mu kyaki bagamba nti abakadde abo ne mu bukadde bwabwe bakyabala ebibala so n'olwekyo mugende munoge ku bibala ebyo otyo bo bajja kukubuulira kino weebuuze kyolaba nti kikuyitiriddeko ojja kusanga nga ebintu obitambuza ng'oli bulungi ate nekyala obuwulize ekintu kikulu nnyo n'okuba respect abantu notera otundira muntu omuyisaamu nnyo maaso buli kabanga oyinza okuntundira nga oba nyambadde biziina n'onnyooma naye nga ate nze nina treza gyonza okwetaaga so muleme kunyooma abantu olw'endabika zaabwe n'olwekyo nze ndowooza ti kiba kirungi abavubuka bakwatagane n'abakadde babaagale era nabo banabaagala nabo bajja baagala yadde tulina omulembe guno gwa kompyuta
mutuyigirize ebintu ebimu bye tuyinza okuyiga tusobola okucommunicatinga kugamba oyogera ekintu nange nga ntulya nange nga nkitegeera naye teroka kunyooma bunyomi ugambe nti ategeera ki ate nkyamanyi tulina bye tutegeera. Tweyanziza nnyo Mwami Lubowa. Olinayo obubaka obusembe bwe wandyagadde okulekera omulabi wa Spark TV yenna, omukadde, omuvubuka, omuto, omukulembeze, yenna oba chairman wa kyalo oba chairman wa kitundu? Nandyagadde nnyo ffenna twegatte tukolere wamu ng'abakadde tunyweze ekintu kyaffe gavumenti kye yatandikawo, era njagala okubategeeza nti twaggulawo kati ne programu eyogera ku bakadde n'okubawa amagezi ku ngeri y'okukuuma obulamu bwabwe buli lwa Sunday essaawa 6 ku Radio Star ya Uganda. Owulirize programu eyo erikawo amakulu mangi. Kiba kirungi buli mukadde awulirize programu eyo. Mugezeeko okufuna Radio Star mugiteekengako ku ssaawa 6 buli lwa Sunday. Muwulirize amagezi ge tuleeta abakugu ab'enjawulo okubabuulira ku byobulamu bwammwe, okubabuulira ku ngeri gye muyinza okweyisaamu mu bulamu bwammwe n'engeri muyinza okubeera nga mwekuuma nga muli balamu. Ekintu ekyo kikulu nnyo abakadde balina kitegeera, ate nabo bajja kuwangaalako ate okusingawo. Ekirungi nti kati n'abantu bagenze beeyongera obungi abakadde, kubanga kati waliwo bwe twogera ku bakadde bwe batyo bagamba naye nze nkakasa titusingawo kubanga buli mwaka tufunayo abayingira kubanga abakadde ba myaka 6 tutandikira ku myaka 6 kati buli mwaka gugwadde tuba twongerako abalala ate abongerwako tonda nabamanya. So n'olwekyo nze oli bwatubalya million 2 aba tategedde kyayogera ab'enamba agitankanyeemuko aba tagitegedde. Tweyanziza nnyo ate nze ndowooza ne results eziva mu naka mu kubala abantu juzi nakuzo nzibuusabuusa kubanga nze kennyini saabalibwa toliweka Mwami Lubowa nange tebambala bansuubiza okutusanga ku mulimu bannamawulire tebajja newaka tebatuuka bwe babala abakadde babala baani nga nze ne chairman sibaliddwa ne chairman w'abakadde teyabalibwa. Tweyanziza nnyo Mwami Lubowa. Kakati nno olunaku lwa leero Mwami Lubowa si yekka gwe tugenda okubanga twogerako naye, waliwo omwami bamuyita Israel Mayengo era nga naye olunaku lwa leero tufunye omukisa okubanga munnange ayogerako gye tuli ng'abavubuka ng'eggwanga oba eri ba senior citizen banne. Sebo tusanyusa okulaba mwami. Nange nsanyusa okubalaba abalabi ba Spark TV tenavunulwa mu Luganda Spark TV tenavunulwa mu Luganda wabula nga ffe tutambulira ku mulamu gamba nti ke kaseerako. Bansonyiwa batulengera okulaba nti nze ntudde ku kifunvu kino nga njogera nammwe abantu abakulu. Ekyo kimu nsonga gye tugambira nti bannange abantu abakulu bali batya nga bayimiridde. Singa nyimiridde okumala akabanga wali ne ssentebe waffe amagulu gandi nsanyaladde. Kyova olaba nti musanga olunyiriri nga lusimbye lugenda mu ddwaliro nga lulimu ne muzeeyi mumuleka ayitewo tumukwatire nako bambi atuuke muyinza nomukwatirako. Ssentebe kyabadde ayogera kiri mu biti bibiri. Abakadde bayisibwa batya mu gavumenti yaabwe, abakadde bayitibwa batya mu bantu baabwe. Kaakati ekyomukisa omulungi mu mpisa z'Abaganda abakadde babadde balabirirwa abawaka. Mu mpisa ziri ez'engwira osanga nga babazimbira n'ebizimbe ebbali tumugye waka agenda abeereeyo agendeeyo bwalifa batuboolera. Kaakati kwe kulaba bedda mu America baziyita nursing homes, ennaku zino bakyusiza erinnya bazita assisted living. Kaakati olaba nti awo ffe bannansi mu mpisa ezaffe okwo kuba kuwonoona bulamu bwa muntu, kuba kugamba nti mumusuula eyo kuba omuntu yenna yandiyagadde okumalako ennaku ze ezisembayo ng'alina abantu. Nyini njagala nnyo Abajapani balina eŋŋombo yaabwe egamba nti come to Japan where old age is a beauty. Kati twaga eyo yengeri gitwanga bwe musanga mwavuuka nga olunyiri luyimiridde mulina gye muteekwa okugenda mulimu ne muzeeyi ono mugambe nti muzeeyi genda mu maaso tujja kukayana. Owulidde ebinyeeyisa eyo kumpi buli ngeri yonna. Kaakati otudde ku ludda olwa gavumenti omulimu gwayo omukulu welfare y'abantu baayo, kulabirira abantu baayo. Kaakati abantu abo balimu ebiti bibiri, balimu abakyakula
ne bana abakuze ekyo mukisa gwa Katonda tulina kudakiika ya leero akulembera gavumenti yaffe naye emyaka gye muzeeyi munnaffe butereevu nze musinzaako emyaka 4 ye yakaweza 8 mazima genyini musinzaako ena miramba edda abantu balinga nga balowooza nti waweza 8 ajja kuba nga takyategeera si kituufu mwami Lubowa oli chairman gwe mbadde mwogera naye yasomera mu Oxford bamekaano mu Uganda basomera mu Oxford tetukyali bangi nnyo kakati temukyali bangi nnyo cream oyo takyali musobola mutya okugamba nti abange nti obumanyirivu bwalabye Oxford teri Masaka University eri Bungereza emaze emyaka okumpi 10 esomesa nankubadde si yasooka ku nsi kuno kubanga ezasooka ku nsi kuno ziri mu Egypt na mu West Africa naye Oxford naye emaze emyaka mingi ye mukuzikulembedde kati ekintu kyeyalabye eyo ng'asoma ne mu kiseera we yagenderanga mu Bungereza ebyo byonna biteekwa okukoppwa butereevu ago magezi fena gonna tulina okgamu kuŋŋaanyaako mu lujja lwa City Council mazima gennyini mwami Lubowa nze nasomera mu kibuga kye New York mulimu abantu bukadde kumpi 20 omuntu teyandyebuuziza nti ebisaaniko ebiva mu bantu 20 obukadde biddawa abantu mu kibuga kimu bwe kiti mu Kampala wano awatawera n'abantu mu bukadde 5 bikyalemedde ku mbalaza mazima gennyini kakati amagezi ago twagala okugenda nga tukuŋŋaanya tugambe tetugasuula kakati mu kiseera kyekimu fenga nga tugasa wamu tweyita gavumenti olwo twandyagadde okugamba nti tulaga tutya nti tutadde value omukadde tumutaddemu ekitiibwa kakati wano waliwo engeri gye babayambayeko ne bagamba nti abakadde babawayo ennusu siringi obukadde emitwalo 2.5 buli mwezi kati 2.5 egyo buli mwezi abantu bateekwa okukiraba nti kiringanga okugamba nti gavumenti enaba kuteeka value mu bantu baayo abakaddiye ne gavumenti yabika bibiri eri abakozi obukozi nebayo ne gavumenti ekulira ddala abakulira abagavumenti bennyini gyebayo ekitundu kino kye bayita parliament ogwo mulimu gw'abamemba ba parliament okugamba nti abange nti tulongoose ekintu kino nti bannaffe abakulembeze mulabe engeri gye tunakikolamu abakadde bano bolaba bano bawadde omusolo okumala emyaka 8-9 kirowoozeeko essaawa eno bw'otunula mu society teri awadde musolo nga mukadde oyo gw'otunuulira atambula kyekyo kyennyini ate sikugamba nti guno gwedda gwe bagamba nti atutteyo emusolo lwamuwa katiketi nedda buli lwagula amafuta g'ettaala kuliko omusolo buli lwagula kakiro ka sukaali kuliko omusolo bwagula akagoye kuliko omusolo kakati emisolo egyo bw'ojja ogikuŋŋaanya okumala emyaka 8 olaba nti ddala akoze kinene okubeezaawo eggwanga lye akati nfe tugamba nti abaffe nti bw'aba nga takyasobola tumuyambeko tutya mu ngeri wezikyaliyo nnyingi wali okumuwaayo akasente akeereere ekyo kiteke wabbali naye waliwo kati tugenda tulabira ku nsi z'abannaffe n'ogamba nti omuntu awususizza emyaka bwe giti nti mu nsi ezimu omusawo bw'amugamba nti kati nti olwadde pressure ti olabika olwadde ne sukaali ti waliwo nekana akalwala abasajja kebayita prostate ako kakati obwo omusawo ali competent omusawo omutuufu ng'awandikidde omukadde nti kakati ino lyeddagala lyotekwa okugula yandibadde agenda bugenzi we batunda eddagala fezituta pharmacy n'awaayo akapapula ako ne bala dada omusajja ono ate alabikirawo n'okumulaba naalabika akuze nti olina emyaka emeka koyo sebonnakinana webale nnyo eddagala nga balimuwa nga batwala esiti yaabwe nga bagitwala nga gavumenti ebasasula olidde kakati endabirira eyo naye kakati baffe gwe bawadde akapapula ako mwe mu luzungu kemuyita prescription n'agendayo ne bamugamba nti sebo emitwalo giri 3 egiri 5 naga abano nazijjawa kakati oyo muba mugambye ogambe nti oyo agenda afiire takyalina maanyi kugenda kusitulamu bintu kukola sente mazima gennyini nga tebannafuna mirimu mulina omukisa okuba mulina kyemukola nankubadde simanyi nga kinene nnyo naye mukirina kati mulina n'okuyiya ati muzimbire kufe kyetuwetukomye sikugamba nti mugenda kutema mpanji yammwe nedda singa buli ajja atema mpanji ye tetwandibaddeko gye tugenda muzimbire mwami Lubowa wakomye mwongereko muzimbire
Mayengo wakomye mwongereko tweyanziza nnyo mwami Israel Mayengo webala obudde bwo okubanga okkiriza bane musonyi okwogera nga nesigamye naye nga bwe ŋŋambye amagulu g'ekikadde oluusi gasanyalala nga muyimiridde nga sinaba kubanga nkuta nsaba obeeko omuvubuka omuto akulaba obeeko obuwagambo bw'omusuula ku bufumbo kubanga ate mu bintu ebisinza okutucyankalanya n'okututabula naddala ffe abavubuka ennaku zino bwe bufumbo tubujjamu nga bwe tulowooza tubuleetamu eggume lyaffe tubuleetamu effujjo lyaffe tujja tumanyi nti bye tulowooza bye bikola nsaba omuvubuka omusuleyo obugambo ne bwe busatu abavubuka bamanyi n'oluzungu it's unnecessary evil it's unnecessary evil tuli ku Kampala Capital City Authority wano wenyini mu parking wetufunidde omukisa okwogerako ne mwami Lubowa wamu ne mwami Mayengo olunaku lwa leero ebigambo bye batuwadde owekitiibwa Israel Mayengo munansonyiwa olwaleero basobodde okubanga batuwa ku budde bwabwe wadde nga bambi bali bize tweyanziza nnyo tweyanzega obugambo bwe bakuwadde munnange ebigambo bye tobisanga buli wamu nze nabadde n'akatuuka kano natandikidde mu kuyiga banjigiriza Oluganda sentensi nga ziizo nga sinaba kubanga ngenda wala so munaye weemanyiize okunoonya ku bantu abafaananako bwe bati munaye balina bingi nnyo bye weetaaga omusajja akugambye oli yasomera New York ono yasomera Oxford University that kind of knowledge bwe tugezaako kubanga twogerako n'abantu baffe bano ate munaye tujja kuyiga bingi nnyo spark kumakya obudde buno nsaba munzikirize ate mbere nga nkuzayo mu studio ate twongere okubanga tukutwala mu maaso mu mbeera eyo remote gikwatako katukomewo